Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekkaanye. Alright, mikwano omulungi atulaba bwetutyo mu pulogulaamu yaffe ya surprise tuyingiddewo n'omwami ayitibwa Leonard ani? Leonard Sempijja alina ensonga ze ebimu ku bimulume byamuleese okubanga munnange atunoonyaako nga bwe nabagamba nti omuntu alaba n'alaba n'agamba olaba Bambi waliyo omuntu ayita mu bulamu obwo nange kambakubireko nneme kufa nzekka mu bulumi. So omwami ono n'atukubirako n'atubulira ensonga ze mugenda okuba nga mumanya ze tugenda obbaddiramu maaso awo. Tuli kakuukuulu bayitayo kakuukuulu kakuukuulu mu Greater Masaka Bukomansi twatambudde dda kakuukuulu eno gye tuli. So omwami alina obulumi Bambi alina ebimusumbuwa alina ebirowoozo bingi ebimulemesezza okwebaka okumala ebbanga bingi nnyo bye yayitamu byayagala okusharinga naffe sinakindi ate bannange yankubidde nga ŋŋamba kifa otambula nkulaba okola surprise mu Uganda ofuluma n'eggwanga n'ogenda ebweru ensonga zange nkutuma bweru kati. So tulina system nti olumu ensonga ezimu tusooka ne tunyumya n'omuntu then ne tulyoka tugenda ne tulaba kigwanidde tusinziire tunoonye omuntu we tusobola okugenda mu nsi yonna oba wa tugendayo era bangi tuzze tubakolera naye tuzze tusooke tunnyonnyoke tuve ku by'essimu tumulabe naye nga agenda kuba atubuulira ensonga enkozi obadde wampadde akatebe okay ndoza tutuule munnange tewali buzibu. So alina ensonga ze nga ndi munene siikamenye kagumwe. So alina ensonga ze Bambi ne tugamba munnange lwaki nedda nga bwe tuwuliriza abalala naye katumuwa obudde tumuwulirize tulabe bwe tuba bakola surprise bwe tuba bakulinnya nnyonyi tuve mu ggwanga tugende tunoonye omuntu gwe yeemulugunyaamu oba gwe yandyagadde okubaako byagamba tulabe nti tusinziirira wa nga tutegedde bulungi tugende tusinziire nga tutambaala omutunga ddala kyekyo. Naye nga bwe tutyo mbajjukiza nti Hypex Studios bali located at Najjanankumbi near Cobbins Motel Sabala Road be bokka beninza okurekomendinga basobola okukubira ekifaananyi ekirungi ne videography ku mikolo gyonna buli mukolo gw'olowooza okuba ng'oteekateeka weekwate Hypex Studios bali ku 0754 1924 34 oba 0789 34 3802 babayise Hypex Studios. Ate nga benti okujjukiza Babunga Comfy Homes bwe batyo be bakafulu b'okuba nti bayoyoota ebifo eby'omulembe we tusobola okwebaka ne tuwummulamu ne tweggyako ebirowoozo naawe alowooza okuba nga ova mu mikolo otegeka honeymoon osobola okugenda ne patanawo n'omwagalwawo ne mugenda ku Bunga Comfy Homes ne muwummulamu ate n'obanga munnange refreshing obwongo bali ku 0772 461 976 oba 0701 260 oba bali ku +1 6175 952 babayise Bunga Comfy Homes mukwano toweetika kintu kyonna ennyumba ezo ziri fully furnished era nga bw'otuukawo mubutuufu oba oyingidde makaago obeera nga oyingidde amakago wategeka buli kimu ate nga osobola okuhostingawo abagenyi bo tebakuteekako restrictions just nti ennyumba olina zikwata bulungi nga bw'omanyi nti wasanga ekintu kikwate bulungi toyonoona security weeri buli kimu internet bali clean kumpi accessibility to entebe to town wali so near weekwate Bunga Comfy Homes. Munnange ssebo nsanyuse okuba nga nkusanga. Yes ssebo. Mwami Leonard Sempijja. Mwami Leonard Sempijja alina ebimutawaanya naga munnange omuntu deka kunyigirizibwa wekka muno abantu munnange mwe bakwata essimu zaabwe oba ne batega amativi ne batulaba abasinga bayiga abantu bongedde okuyiga abantu bongedde okuba nti balaba situations bayigiddemu tubajjanjabye nga tetumanyi ate tubalaze nti you can speak out tofa wekka bakimanyi nti abantu bali eyo abasooka amagezi oba okuyimira nawe oba okugamba nti munnaye kino kano kansooke nga kuteekeko wano seba nkaseeko wano seba kati sebo munnaye gyebale kale maama nawe gyebaleko kale nansonyiwa okubuuza nkimanyi obulamu si bulungi naye bigenda bitya? Tebigenda bulungi n'akamu okusinziira ku mbeera gye natuukako.
Okay, kati nze mmanyiimuko ebimu nga bwe tuzze twogera ku masimu nimbadde nsaba oyongere otunnyonnyola kuba nakubuuza emboozi kiryokke bwe njisa ku kamera oba yababiri n'onzikiriza nti kiryokke kuba singa yali yababiri olwedde wali omaze okuŋŋamba ku ssimu so n'ompita n'oŋŋamba it's okay kati olwatuuka nga kinere yatuuka mukyala wange n'ayagala okugenda ebweru ngamba katuyiyeyiye amagezi nga bwe tukola ki nga bwe tusobola n'entunda ebyange binalina n'entunda ekibanja kyana asobole okukola ki asobole okugenda ebweru nti bw'anaaba akomyewo tujja kuzzaawo ne tusinga n'ennyumba sente zisobole okukola ki zisobole okumutwala kyamazima twakula yangamba agenda kumalayo ebbanga lya myaka 2 kati myaka egy'ebiri nangamba nja kuba nkoze ki nja kuba nfuna akasente nga nkola ki oweereza osasule ku bbanja ekyamazima tulina abaana nabwola abantu omuntu akolekedde abaana basoma maama we taliyo nga namanyi nti musajja tasobola kwemalirira ku mbeera y'abaana banya batakola ki nga taliyo salawo abaana mbatwala embisulo ng'omanyi nti munna ajja kuweereza mukwasaganye nga nange bwenkwasaganya bwenoonya bweneeyiya ekyamazima nagenda okulaba nga takyafaayo banka ebanja essomero libanja abaana bali mubisulo kati agenda okugamba mukubira ekasimu mukubira kasimu nokola akasimu takyakakola ki takwata ngamba nkoze ntya bagazaako kakwata owa eddoboozi nga lyange nga kakola ki ngajjako nebuuza nkoze ntya nebyensobola nembako nampa ku magezi angamba nti tukyuse ku ssimu funa ku ssimu endala oli akole ki akwazike ku ssimu osanga gibwa n'agiraba nga siiyo ajja kukola ki egikwata n'akasimu kakola ki kasiraba kalala kwe mukubirako nekanafuna omuzira akisa akole ki ampa akasimu ako mukubirako tukole ki olabe oba akakwata olabe abaana akakwata kati awo tuwa embeera eri awo nenya omuntu ajazika akasimu tugireko naye oba omuntu omulala ayogereko naye amabulire embeera gyenkola ki ate Muzei nekino kye wali oŋŋamba nti genda ebweru nkulaba ogenda ebweru nonoonya abantu bannange si kyangu era oba olinako information oba olinako wootandikira naye omuntu okutuma obutumi naggamba genda mu nsi bweti onoonye omuntu nkozi ali mu nsi ki ali Jordan nti yingira Jordan munene munnange siina wenyingira Jordan nentandika neŋŋamba nti noonya omukyala bwati ne bwati omukyala muddugavu mumpi munene abaddugavu abampi abanene era babaayo nga bangi ate oluusi olulimi wanene ng'omuntu otasobola kutuuka ku airport Entebbe nogaa nti bannange noonya omuntu bwati ng'otandikidde Entebbe Uganda nnene kati rabe eno yonna ewala gye tuli kaakati ekyo neŋŋamba kyovula wabiŋŋamba nti genda Jordan onoonya omukyala wange neŋŋamba mbitandikiddewa kanzije twogeremu tulabe ekikutawaanya osanga nkwata essimu mukubire osanga akwata eyange nga tusobola kimalira ku ssimu tetuganye nti omuntu asobola okuwa information noonoonya naye era omuntu asobola okugamba bw'otuuka Jordan akatundu bwe kati akaalo bwe kati oba bwati oba naddala kale ekyokuba nti simanyi wennyini waali it's okay naye ye ku ssimu waaba takwata mwami we nze yange agikutandagiridde okitegeera ayinza ogikwata kubanga nga ba mukazi munene agamba nti kankwata ono osanga kali naye nze bwe lwali eddoboozi nga lyange kasita awulira eddoboozi nga liryo nga ajjako ntayagala kumanya ng'olabye n'obulumi era ndi mbulumi obuyitirivu nga bwondaba olowooza ki ekitawaanya omukyalo ono kubanga wamulwanirira n'obeerawo n'omwagaliza abasajja abasinga tebaagala tukole ekyamazima abakyala bazibu bwamala okutuuka n'atuuka gy'atuuse alaba tokyali grade agenda kulaba nga tokyali grade ye
nga gwasula eri kasasiro afunayo bali abalala abalina zipulimo abalina pulado nga gwalaba oli kagaali uzina kuwezeka keyazike agamba nti ate oyo munaku munoonyako ki kukola kivamu nga takyagala kuwulira embeera yo nga gwobeera awo yontu bw'obona wa butundatunda omukyala nti akola ki ntagenda mubeere bulungi mwezimbe mubeere bulungi mwezimbe akulese munnaku ebintu biweddewo byonna biweddewo awoza kati nkoze ntya ningezaako okulaba nti nsaba obuyambi ennyumba bagitwala ogiraba eriko n'ebiwandiiko banka egibanja byonna omukyala abimanyi kaakati alowooza gw'ogenda kukola otya yakuwaayo okutuuka pressure kisimanyi tulina abantu bazaala abaana bwe banaatwala ennyumba abaana bagenda kubeerawo ennyumba bagibanjako ssente mmeka zamazima twewola ssente zaali miliyoni 15 awamu kati nga omanyi ebya banka buli lwoyitwa kubanga weewola 15 kati bw'ogattako awo n'obuntuntu bwe watundatunda sente ne zibeera nyine ezirinnyo ezituuka miliyoni nga 25 lindako oŋŋambye bakubanja mwewola 15 okay kati mukwewola looni ya miliyoni 15 anyway mu 15 muno zo weewola tetutaddeeko buntuntu kati kuba tubala olusi agenze mubyekoleddeko maybe ndowooza kugula tiketi biki obuntuntu awo byali byetaagisa kati otekeko n'obuntuntu bwe watunda kati obudde buno bw'oba weewola miliyoni 15 mukyalawe yakamalayo bbanga ki emyaka 2 gyaggwako yakola contract y'emyaka 2 negiggwako namba ngenda kunoonya sente mangu nga n'ayongerayo n'arenewinga kuba emyaka 2 wegiggwako either omuntu okomawo oba oyongeramu n'osaba emirala ebiri tuli ku bbanja sente kati kwe kuvuuka ate 2 mu meka 27 kubanga yo banka buli budde yakola ki zeeyongera kasoyisako ennaku oba bo bakola ki bo bongeza sente tatubuulira watugamba ojja kusobola okukola ki okusasula twagala sente zaffe tugenda okubalaba zituuse miliyoni nga 27 mina kyanoonya okutunda ku ssaawa ya leero sikyakikola ki tukiraba ononolewo amaka sikiraba eno jjukira abaana abaana baagala ekyokulya tekikola ki nobeera ku bunkenke nobeera ku nnaku empitirivu nebikusobera nokoza kati nkoze ntya siina munagu newoga naye binandibadde twewunaganya taliiwo yagenda bweyagenda yansuulaawo nebinsobera nkoze ntya bakansabe ku buyambi Muzei nga mitawaana kati omukyalo ono bamukubireko nga wooli wano tulabe mbadde nsaba omukubireko bagwa n'akukwatako tumugambe embeera gy'olimu tumubuuze taata w'abaana wamuwaayo akutukire mbuliri pressure kwamu n'ebyo ebyo by'osanga ne bagamba munnange omuntu twasese naye eggulo n'akutukira mu buliri n'asirika bw'oyogera ekyalooni n'amabanja nkimanyi nnyo nkitegeera kuba nali nkiyiseemu nkirabyeko gamba manja gandi mu bulago sikyasobola na kulya kantu buli budde mbeera mu kulowooza kalama nali muntu munene naye mpeddewo olw'embeera budde nempa oludde ebeera empitamu oba okweraliikirira okungi obwalooni nga munno bwe mwayita mu nnaku gwe wandigambye nti munnange yandiggumiza tofaayo bakati zaabula oba wenakolera banziba oba naye nga zo ssente oli shuwa yazifuna era nga bwe baateesa ng'omulimu mugufunye yazifuna naye nga omanyi embeera y'abakazi bwe babeera bw'afuna amulimbalimba ng'alaba alina ssente ng'agenda n'oyo gw'olaba tokyalina ssente nga gwakulekawo kati simanyi oba yafuna musajja mulala amutwala kubanga emyaka 2 egyasooka singa yali mutambuza kubanga sente zeeyo zitera kuba mu kakadde kamu kitundu nga bwe mmanyi simanyi mukyalawe yali mu mmeka zitera tambulira awo bwe zityo anyway tomanyi abamu by chance but zitera kubeera mu 8 bwe bazitema zitaba mu 8 kakadde kamu kitundu by chance abamu bafuna tiipu ng'asanyusiza bakama bwe akoze bulungi abamu oba abamu tomanya miliyoni 15 bwe mubanga zisimanyi
zandiweddeyo maybe mu mwaka ogwasooka oba mu gwokubiri ogwo ne zitalinnya nnyo kutuuka eyo. So kati si byangu Muzei naye teyaleetako wadde ssente. Teyaleetako wadde. Olwatuukayo ng'atandika kusuubiza nti tofaayo. Nindaamu omusana okutereeza nkyalo bikyagaanye. Oba bwe yatuuka ekibi abamu oba bwe yatuuka ssente osanga alina ebibi bye yeezimbye. Oyogerako n'abazadde be. Bazadde be nayogerako nabo lumu. Bangamba tetunnabaako kyatuwadde naye naffe tetumanyi kyakola ki. Osanga bakulimba beebuzaabuza. Manyi omuzadde ku mwana we yabeera muzibu. Osanga muneyo gw'okaabira eno nga maybe azimba obulamu bwe obulala. Ate omuzadde omukazi naddala omuzadde mwana w'omukazi muzibu nnyo kubanga gwate taata olwawo okumanya kubanga omuzadde omukazi aba yakulira mu nnyina ebbanga emyezi 9. Kati gwe omusajja ogaba na 25 ku 10% esinga yonna ya mukyala. Kati obulumi bwonna omwana gutusobaga nti omwana guno kamwakabbirako nnyina gulawo okutegeera taata w'omwana nti omwana wange kino kyakola oba alowooza kino. Kati bwe buzibu bwe tulina oyinza nti mukyala wange gano ebikusobera agenda nabbirako maama we. Taata wo sezaala otamanya ola ye maama ye ate mwawufu nnyo alina enkizo ku maama. Kati awo buzibu simanyi oba ssente aziwa maama nazaala nga gwaziwa bwe buzibu. Nazaala wate kizibu okugenda naye ebisusse nnyo. Obaako newookoma gamba gankoma n'onyigaga n'obeera nebikusobera. Kati nze mbadde nsaba onteeremu ennamba y'omukyalo oyo mukubireko wano tulabe kyagamba. Yesebo tumukubireko giteekemu nyonyiga wano kano bwe kati nze nja nyiga yesitofaayi gwe ntera mbuteezi nnamba. Ye nnamba ngiina eri mu mutwe. Ndaba ka plus kakusumbuwa onyiga kutofaayo nze nja kenyigira nti etandika simaana plus biki. Kati gwe teekamu eri nze wano we kagenda mu maaso njaggira. Ye nnamba ngiina mu mutwe yeeyo. Kale bannange katusabe bannange atukwata abatulaba kwa bannange ebintu bya nnaku bikwasa ennaku tebisanyusa wadde n'akatono naye mutusabire bambi. Mwami Leonard sorry naye nga nkwebaza omutima ogwo omulungi ogugamba nti kamweyagalize gwe ne mukyalawo mukole mulabe ng'ate munnaye mwezimbira wamu wadde ebimu byajja bubi naye byonna era Katonda yasinga omumanya. Ate tunaagamba ki munnange kyagira wano tennayita netuwaaka yammwe neyiseemu kati. Hello. Gye baleko nnyabo. Kale nnyabo nawe gye baleko nnyabo. Bamwitaani. Hello. Bamwita Nalubega. Sorry, it's okay yogera nti mutadde mu mute tampulira. Bamwitaani? Nalubega. Okay. Nkwano nansonyiwa bannange badde network oba ompulira? Nkuwulira kati nnyabo. Banne gye baleko Nalubega. Kale nnyabo nawe gye baleko. Nalubega ng'ombuzeeko bannange oli bulungi. Oba ani ono gwe njogera naye? Oli bulungi? Ndi bulungi naye gwani. Nalubega ekituufu yenze Shifa. Ndi wano Shifa no gwendaba bulijjo. Shifa Hope wa surprise you loved one. Nkumanyi nkufollowinga. Toweewuunyiza nga kkubidde essimu. Anti era nange neewuunyiza waliwo obuzibu. Nkukubidde ku nsonga za mwami Leonard.
Toddamu kukuba ku ssimu yange tommanyiira nakummanyiira. Ninga amuvumye. Bw'ati bw'akola. Omanyi okubanga olinga omuntu amuvumye ekivumo. Okwogera erinnya lyo. Tasawulira ku linnya lyange omuntu yenna bamukubidde. Addamu kukwata. Wamukola ki? Tewali. Tewali sirina kye namukola. Bw'atyo bwakukola. Bw'atyo. Ate nga mukugenda twakkaanya bulungi era tumenya akasente bulungi. Ng'akulaga n'akusuubiza mwami wange nja kukola. Ngende nkole. Kumuntu yazimbe tubeere bulungi. N'ebyo byakola kati. Takwata. Nzijeko nziremu nkube. Ndaba nga mbulookinze. Kati tukoze tutya? Enamba agibulookinze tekyayitamu. Kuba Junior bw'oba tokyalaba profile picture y'omuntu aba akubulookinze. Anti ambulookinze. Nesaba tufune kasimu akalala. Mpaka wa. Ate era we tukubiramu wokati. Siganye nyine essimu yange endala ya Airtel. Enkubirawo kati agenda mmanya yeffe. Kasita ennamba ebanga eva Uganda. Kati mpa ku magezi kubanga ga magezi njiiza nga bwe nsobola mpeddeyo era gwe mbadde ninamu essuubi. Okunyamba mu byonna. Obuzibu abazadde. Bannange bannanoonya abazadde benjogereko nabo nze njogereko ne maama we. Mpitire mu maama we. Maama we oba kyemba nkola. Naye kati obudde buno ky'oba wejjamu. Omanyi nze nyina ekintu kimu kye neeyigiriza. Ekizibu ekintuukako nyina kye nsooka okwekonvinsinga. Obudde buno ne bwe tunaafuna ye Nalubega, ne bwe tunaafuna Nalubega si solution ya bizibu. Love weeri Nalubega omwagala. Naye ekisinga obuzibu ennyumba bagitwala. Nalubega tetuyina galanti. Tetuyina assurance nti bwe nfuna Nalubega agenda kukwata ssente azikuwe. Waliwo otuuka nga ku bibiri ki ky'osinga okwetaaga wano we tuli. Obudde buno omukazi bw'ajjaawo nga talina wadde 10 gwe wateekamu ssente. Oba bwe tumufuna ku ssimu n'agamba mwami wange nsonyiwa mbadde nze nkyakwagala sikukyawangako. Tugeze kale kyekyo. Anyway kasijja kikonvinsinga nakyo kubanga era omuntu akwagala ayogera naawe. Bw'aba yakusalako ekyo simanyi oba aba akyakwagala. Eyo laavu bwetyo nayo sigimanyi. Naye obudde buno ekituufu ku bibiri ennyumba bagitwala. Ki ky'osinga okwetaaga kati? Kyensinga okwetaaga. Omukazi asobola okuba nga agenze. Yabadde neetaaga ennyumba yange. Osigaza amaka ge ekitiibwa kyo ng'omusajja. Ekitiibwa ng'omusajja. Kubanga nti osobola okufuna omukyalo omulala n'omukola ki? Kubanga omusajja oba alina ennyumba tosobola kubula mukazi. Bakubuuza alinawo. Osobola kukutegeera. Ne kati ofuna omukazi mutandike bupya obudde buno babagobye mu nju yezipangisa omuzigo. Kati awo nyakuyiya magezi ndabe. Kati Nalubega ono we yagendera wali okola mulimu ki? Like gwe yakuleko okola ki? Kale we yagendera endeka ndi mulimi wa mmwanyi. Mbera mu nnimiro zange z'emmwanyi zenkola ki? Ng'era ozimulima n'otunda bulungi. Nentunda bulungi obumwanyi nentunda bulungi. Naye nyinza okuyiiya. Wangambye walinako ne piki ng'ovuga booda. Piki naye girinawo. Naye ngitunda naye nefuna mukama wange. Nankwatirwa ennaku. Nagamba
nkuyambe embeera zo tezaali mbi. Buli muntu mulaba naye katukuyambe kuba kapiki kano ogire ng'okola ki ng'ovugaavuga oba ofunayo nakokola ki kubanga osobola okufuna akamera k'abaana ofuna kyonookola ki kyonooliisa abaana kati era kokola ki kuba akapiki ako kokola ki kolaba akakali awo olaba kakadde kati abantu bavuga piki mpya naye olaba kakadde ate munene bakasitoma bwe tuyimirira ku makubo ng'oyimiriza piki era oba oyagala empya naye kakaba kakadde size piki ey'omulembe nti eri awo kasitoma ofuna batono kale n'ovuga n'ofuna akawogo k'abaana nafuna abaana kibanakola ate n'ofisaako nez'owa boosi ate naye n'omukyalo bakasitoma ku piki nga batono si buli budde nti abantu batambula obuzibu obuli obwajja buli muntu alina piki eyiye buli muntu abasinga amaka oli ennyumba 2-3 balina piki ng'ekampala bw'osanga nti ono emmotoka kiri ennyumba eri mmotoka kati neeno bwe kiri balina piki ate n'okwatibwa ennaku n'ogenda akaana kato myaka 14-20 kana piki eyako mpya negula okuba nti ogwako buzibu n'enkadde gy'ovuga siiyo ate munange era n'abantu abamu baba batuula ku piki era abamunange beesosola ntudde piki gwatuulako ambala emyaka waliwo atuuka n'agaha kati ono omwami mukulu mulamuze ntya nti sebo nze ŋŋendera 1,000 oba piki nayo ng'ekaddiye nga n'agiriko mbimanyi nga bwona emyaka gyegyo ogasene kyakola bampezi bampa nkole ki tugeŋŋende bwe nfisa akawo tufuta omubiri gukoowa todda buto so kati bw'otyo ogambye wali oli mmwanyi ate ekibanja mwali oli mmwanyi ekibanja ekyo kubanga kyo nakitunda olw'embeera nga kumala ziri ssente ku biri byewaŋŋambye ebimu bye watunda biki ate noweewola ate kijjukira watwala n'abaana mu kisulo kuba nze we mbalaabala ssente okutteko abaana olw'okuba omukyala taliiwo oba tutte mu kisulo ate semanya ssente ezimu otissa oli agende mbiraba kati obuzibu bwe buli awo kati kasente nfunayo katono ka booda nfunako abaana ke banaalya kafiizi nengenda kusomera negeya batica omanyi kubanga olina sasula nga ssente bweziri nagenda bannange nafunamu obuzibu ssente sirina nga bwe munda olina banga muntu nasasula naye kati nafuna obuzibu nembanyonyola kale onooleeta mpola mpola kati ennaku gyenkola ki bagezaako kungumiikiriza kati leetu bwendi kati kyembadde ngezaako okuggusa solution yokka gyendaba kuba sigenda sobola kunoonya mukyalo oyo mulabe but ogenda kumpa bwe mba nkusiibula kuba ndaba obudde ngenda kgenda n'akasimu ka maama we ngezeeko nze otuula naye kuba nga bwe waŋŋambye nti ebigambo ebimu gwe nga gwe byetasobola kwogera eri nazaalawo era olina wookoma ngezeeko okwogera naye nti akkirizisaani nalubega amukkirizisa okutuwa attention twogere tumanye ekiriwo ekisembayo naye nga nalubega ono bw'aba akwekwese nga ssente z'emyaka 2 yazikola ng'aliniwinze contract empya tozirabako ssente kitegeeza ssente zo tozisuubirayo ge mazima agakaawa tolowooza nti tugenda nnoonya nalubega tumulabe akukwatireyo miliyoni 10 oba 8 oba 5 azikuwe ekimwekwesa n'ekyabaawula kikkirize kyotayagala kukkiriza ze ssente zino ze yatandika okukwatako nga yali tazikwatangako kati watunuulira life gyalaba e Bulaaya n'atulira ne ssente zaafuna neyewulira nga ye afuuse boosiredi ng'alaba mu bwa boosiredi bwe temukyasobola kukwatagana kati ate n'ekirala bwebavaako ebweru bajja batuukira manye bava eri bajja batuukira mu Kampala kati balowooza life y'ekyalo nalaba nga nava mukyalo nzire mukyalo laba enzikiza abali awo kati wali masannyalaze tewali kyalo laba enzikiza gyasiba nga azikiza ku ttaala tulabe olaba enzikiza butuufu kati tunuulira wano nalubega ave mu mataala g'e Bulaaya ajje wano nga bw'olabawo bannanga abatulaba zaako mukwano kati olwo tutaddeko ettaala yaffe kati mbuulira mu butuufu kati awo naawe oba olaba nga
nzire ate nzire mu biboozi by'ekyalo so ate ng'asobola okujja wano n'oddira by'olaba mu kibuga n'obireeta wano mu kyalo nti ndaba TV ennene mwami wange tusasula amabanja njagala TV bweti ku kyalo abaana bagirabe ewaka ne mugiteekawo njagala mwami TV oba tetusobola mmotoka tutambulye ku piki eyaffe ne mu planning ne mugigula ne mugiteekawo njagala saagala nzikiza ne muteekawo oba sola ey'amaanyi obulungi saagala kwambala bikamulo paasi ne mugigula mubikola bukozi n'oddira ekibuga n'okiteeka mu makaago wano byolaba eri n'okola obulamu ensula gy'oyagala osula obuliri endabika yaabwo n'okureatinga ewakaawo mu kyalo n'ofuulawo ekibuga lwa buntuntu obwo obutonotono abakyala bazibu si bonna waliwo abakitegeera nga badda bulungi nnyo baava mu byalo yava Mbaale mubalaba bane munjulira mubamanyi ng'oli yava Mbaale oli yava Mbaale n'ajja n'agenda e Bulaaya ng'ajjukira gye yava tubalabyeko oli n'agamba n'okugamba Madamu Shifa nze poloti njagala gigula waffe Mbaale gye nava gye nzira natasitopinga mu kibuga wadde nze nava gundi yiganga nadde yiganga nava Mbalala nadde Mbalala weebali kati si bonna just kino Nalubega ng'omuntu n'abatonotono abalala nenga kyenkugamba nti kyoba wejjamu obudde buno bw'oba okyayagala tunoonye Nalubega mbu Nalubega akole ki ngolooza ye solution y'ebizibu mu butuufu namwe mutujulira abandaba Nalubega ekyamwongerayo ekyamutengula bw'aba teyafunamu buzibu naye singa yafuna obuzibu era wandiwadde wakiwulira omanyi abantu abamu abakyuka olw'ebyenfuna batunoonya nnyo olw'ebizibu bye balina bwe baba balyokke gye bali tebatunyega singa ebizibu weebiri haasinga kati awo yajja misinde mwami wange biganyeemu wano mwami wange nno ssente ze nasuubira nti bajja kunsasula noloza babosi tebaagala kunsasula banyumyawo ebizibu n'obiwulira naye bwe biba bya ssanyu akudduka takubuulira kubanga ssanyu kati ssente baamuwa amagezi amalala olumu balina guruupu ezo ze bafuna bannaabwe abali ku Bulaaya n'abawuliriza ku life y'abannaabwe abalala abamu batisi bonna gye bali ababedde ku mulamwa ne badda wano ne bakola ebintu n'amanya nja kukolayo emyaka 2 egisooka nkoleyo emyaka emirala 2 nzire ntuule mu baana bange ntuule eri omwami wange gye bali kati simanyi kyetugenda kukola naye kyoba omanya ssente teziriiyo mbadde nsaba ompe ku magezi zomanyi kyembadde nsaba wendi wano binneesibye nange tukoze tutya kubanga yo ennyumba egenda so yekuuma abaana abaana balina okutuukira abavudde ku masomo bakola ki nange kenyini mwenyina okubeera ate omusajja ayala ennyumba toka talina ennyumba tokola ki toyala okulaba nga oddayo ate muneeto toligamba nti bano abavubuka abatandika obutandisi singa naffe nange wano wendi nfunyeko setbacks omanyi nnyo obulira omuntu nga mugereza ku bulamu kyempiseemu nga sinagenda kuwa example z'abalala nfunyeko setbacks nengendako mu depression abantu ne bakubuulirira kifo okyali muto osobola otandika it's not too late ebbanga lyonna obudde bonna tutambulira mu kuddayo bupya kutandika buli budde tubanga abatandika nga bwe gambye looni n'amabanja tubifunyeeko mbirabyeko n'abamu nga mikwano gyo nagamba nkutaasa leero okomyewo mu mwezi gumu omwezi ne guggwako n'okwata omulala nga tozifunye lwa nsonga akuyambye omwezi guno looni ezikubuze n'akuyamba akuyambisizaako kuzize kati omwezi oguddako gwe wamusuubiza nti ojja mmuwa ozijjayo ate osasula looni otaase by'olina kino kyenkugamba nkugamba out of experience ozijjayo tonnamuwa wabula oli kusasula ki banja kati naye ate akubanja tulinamu n'abamu mikwano gyaffe naye ng'akuwola akugamba onzirizaamu amagoba looni eri erinnya oyagala otaase looni ne mukwano gwo zirinnya kwegamba byonna byennyumya naawe mbinyumya mbirabyeko ne tufuniramu depression n'owulira ng'omutwe gwo kutabuse
naye ebimu ku bigambo bye baŋŋamba obulamu okyabuyina. Depression gy'oyitamu egenda kutta. Depression eyo ezaala ebirwadde. N'obeera omwana omuto pressure ku myaka emito n'olwala ebirwadde by'abantu emyaka emikulu by'otandirwadde mu budde obwo tubirabyeko. Nze ekyange ekikyo kyakwewolera mukyala mutwala. Nze ekyange kyali ky'abantu benkola nabo benneesiga kunseetinga ne banziba emirundi egiwera ena. Nabbibwa emirundi egiwera ena. Lwaki gyawera ena? Nabeesiga nnyo nga simanyi nti abanziba be bali ku lusegere benseka nabo. Abantu ne baŋŋambanga nti naye onoonyeza walala ababbi naye tunula mu bantu bo. Nga nze ndowooza ababiŋŋamba tebaagaliza bantu benkola ki? Bentambula nabo. Banziba nno kye bayita okuba nti ozigudde ekigo flat ozze ku zero. So abamu ku nange gye naddukira ne neebuuza ne baŋŋamba tozze ku zero kubanga obwongo tebutalazze obwayiiya biri. Oli naakubuza olina emyaka emeka n'omubulira gy'olina. Naggamba lino badde ozzeeyo mabega ku ssomero osome. Wayina okiyitamu. Nenzirayo nenzikiriza kye baŋŋamba ne mmanya nti lyali ssomero. Bye nalina okuba nga napulaninga okuba nga nkoze by this time. Kitegeeza nattayo emyaka egyo. Gigenze namu 3. 2 to 3 years nenjitta. Kubanga nti bw'obanga oli muto tuyingidde mu field y'okkola obeera obwongo bukyasaza. Kati neebuuza nkugamba ki Muzei kubanga Muzei oli myaka ng'emeka? Onansonyiwa okubuuza. Myaka gyempezeza ndi myaka 48. Kati advice gy'osobola okuwa omuntu w'emyaka 27, 28 si gy'osobola okuwa omuntu w'emyaka 48. Advice gy'owa omuntu ali below 30 si y'emu n'ey'emyaka ameka? 28. Omubiri gukoowa, obwongo bukoowa, ebibalo byo like simanyi kati obudde buno nange ganneesibye. Naye bwe mbadde awo nendowooza ng'omuntu omukulu kye ŋŋenda okukola okimanyi. Naye mukwano gwange namugamba nkusaba onnyamba ompole ssente mulage nti sirina bbanja. Sirina bbanja musingira amaka gange gano. Sijja mugamba nti banka ekola ki? Nti egatwala. Nensasula ebbanka. Kubanga yo banka bwekubanja omuntu bwakubanja ate banka si bwekola ki? Osobola okumwegayirira. Nzige magezi ge mbadde njiyiza. Nanti 1 omuntu asobola okuwa $27,000,000 cash. Emikwano nno bino ebiseera emikwano gifa. Nze byenkunyumiza ng'olese emikwano abanziba eyo ttiimu neefa. Kati mulimu gurupu y'emikwano nga bw'omanyi nti olina mukwano gwo ntaasaayo ne $2,000,000 ntaasaayo n'obutaano awo mbuzza mangu mbutuufu ng'omanyi obuzza mangu ne zigaana. Bakukyawa batuuka ng'obatya nga tukyalina kyabagamba obwongo bukwesibye. Okiwulira? Muzei nze simanyi kyakugamba kubanga omuntu omulamu omulaba ayiiya. Naye wanafa ssente nezija mu banka ono ampoze ssente banka bwe nnamala gisasula nga nzirayo neewola mu banka omundi omulala. Kati Muzei ntwalirizaako mu maaso omanyi oli kunyumya n'omuntu. Banaye nze Muzei oba mukikole ntya junior kubanga oli kwogera ekintu kyendi mu kulwana okuvaamu lwa nsonga. Kati nkugamba eki kyoyogera kyennyini nkugambye n'oba ng'olina looni eno n'ogamba kiki kye sisinganga nti oyo baba nasinga poloti kansinge n'emmotoka. Muzei n'obeera awo nga buli kikwetoolodde okisinze bakibanja. Kati omala okusinga byonna by'oyina n'oyitako mu mikwano. Kyenkugambye nti oli kwogera n'omuntu oba Mukama yakwogereddemu nti kyenkugamba mbiyiseemu.
okitegedde muzeeyi nze ne bwenkulaga bwe nti nenteekamu ekigambo oba banka mu ssimu yange njagala omanye nti byenkugamba I've been through that binkaabizza amaziga naye lino erinnya olaba loan officer bank dededede bank obiraba kati muzeeyi bakuba amasimu teri kirumanga mukwano gwakkubira abanja banka eyasooka gye wasinga poloti ekuba gye wasinga ppiki ekuba ne gye wasinga emmotoka ekuba n'otambulira ne bizinesi fe abamu twatuukanga noga bizinesi yo nkyayina ebyogerawo n'ozinonayo ezo naye ng'ozinonayo osasula era bbanja kati ate zosinze mu bizinesi ogenda sasula mwezi gumu guli mu kuggwako omulala gujje bwe nkirowoozaako ky'oli mu kuŋŋamba mpulira ne pressure wendi kubanga kikomyawo obulumi bwe mpiseemu ebbanga n'otuuka ng'essimu buli wettata ng'omutima gukutyemuuka buli akuba otya n'otuuka ng'otya abakuba n'otya mikwano gyo bakuwola tonnabasasula abamu bakuyita omubbi oli muyaaye nakwesiga obusente bwange oza tebwalina bizibu mikwano gyo ne bakukyawa tugeze kale ennyumba n'owulya nga siiyo gyebakamu toweebase buli kakoona ku luggi buli akonkona ogamba baabo n'otuuka nga tugeze olina kidduka okivuga nga nakyo olaba si kikyo obudde bonna bakinona ate kyekikola emirimu kati muzeeyi nsaba nzire e Kampala twogereko ye ne mukazi manyi bwe naalaba nazaalawo nja munoonya ye nazaala tugenda munoonya kufuna kisembayo okuva eri Nalubega naye tosuubirayo ssente nekino muzeeyi kyogamba nti ate ofune mukwano gwo akuwole nkimanyi oba tokikola nti oli mukola byakiyaayo omubba oyagala kutaasa nnyumba naye mukwano gw'ono muzeeyi ekisooka toli sure nti asooka kukwata obukadde 27 muzeeyi omuntu okujja obukadde n'abala kamu 2 5 27 abukuwe mbw abukuwola nga tonnamukwasa nampapula muzeeyi si ffala tewaliyo omuntu akeera kukola ssente ze nga ffala byanguwa bino mpaayo miliyoni 1 2 3 5 ekisusse miliyoni 5 muzeeyi kiralamu ezo sente nnyingi muzeeyi nalwala nenzituka alusa nenzituka ki ntambulira ku painkiller sikyategeera omutwe tegukyalowooza nenkyawa emirimu nenkyawa byenkola nempulira nga ndi mu depression nti banziba ogwasooka neŋŋamba okay banzibye kyolina kyekikununula tusinge bye tulina tuzzeewo ebyasooka basooka ne babba ndozanga okugezesa ne balaba nga sibakutte nange tebya affectinga nnyo kubanga babbako ne balekawo ne baddamu ne babba ogwokubiri gaali masimu ate nga abba yebbiramu n'agaabwe ogwo si gwakubiri kati ne mmala babbi olwo nenze ŋŋamba kanneewole looni zino nzizeewo omulimu banne bino mbigamba lwa nsonga saagala nnyo byogera naye njagala omanye nti kyoyitamu toli wekka nsinze bye nnina nzizeemu nneewoze laba ate bwe babba looni weeri etambula bye nneewoze mbiguze babbye byenguze ne looni esigaddewo kitegeeza omulimu bagubbye again ne looni ngisigazza byokozesa tobirina bizinensi bajusse ate simanyi kyeninza kugamba ate muzeeyo nsiikudde emboozi eyo nategeka lwe ndiginyumya naye kaakati kati ng'omusajja otubala ennyumba eggwe nga bw'ogiraba singa nfuna agigula osuula erimu sente mmeka amaka gonna nga bw'ogalaba ate sooka nembala kwetudde ne valuwa weetudde tekeko ne junior nga mmeka 6 millions bw'oba ovaliunga eyo ennyumba anti gundi tobala eri yasalako n'atunda kati obala ndooza olujja n'ennyumba weetudde ne wano olujja ogivaliwenga nga mmeka junior like miliyoni 7
like 70 miliyoni nga 7 Muzei. Kati nze mbadde nteesa bwe nti kirowoozo nga buna neebase nnyo nendowooza ng'omusajja ngamba ekyamazima kannoonye agule ennyumba ngitunde bamanja miliyoni 27 singa bampa obukadde nga nkago oba 7 nensasuleko banka zensigazaawo ngire nenya wengula akapoloti ofisi zaako olwo ezizimbayo ozimbewo ne weba mu ruumu emu naye nga topangisa nzimbewo okukona akayumba naye nga sikola ki sipangisa gwekyo kiraba otya kati Muzei oli mu kwogera n'omuntu byonna nga woobibala ne Muzei byonna by'obibala mbirwanyeeko kubanga omuntu okwesiga akuwa essente ku nnyumba eno nga tannalaba ku mpapula omuntu akwesiga agula ennyumba ensinge nga talabye documents ezo ssente nnyingi nakyo si kyangu. Nkugambye buli kimu ky'oyogera I've been there. Ate erudda neebaza Mukama abimpisizaamu ku myaka gino n'enkuguka n'enjiga n'ensoma nasomye wadde okuyiga tekukoma buli lukya kati Muzei naye wano wooli okyali mu ssomero bye wabuuka okusoma luli oli bisoma kati kitegeeza in life tetuskipping a step n'oba wagiskipping oddayo n'osoma okusoma tekukoma kati obudde buno Muzei singa tuzza akatambye emabega omukyala najja obudde buno oba n'ofuna omukyala Muzei omukyala n'aggamba nti mwami nsindike Bulaaya tukole osanga Muzei olinza okugamba obudde buno wejjusa ogamba singa nafuna obukadde 5 nfa kyo sindika omukazi ku Bulaaya bw'aba atijjukana nakukola ne muteerawo aka bizinensi wane Uganda nga tavuddeewo mu kifo kya buli bonna bwe wamuteekamu osanga obudde buno ogamba singa naseetinga edduuka ku kyalo kuba ntambudde ku kyalo kyammwe siraba dduuka kati Muzei olabika ogamba singa nateekaawo akaluumu wuuno ennyumba ye eri ku kkubo nenteekaawo ka retail shop nenteekamu ebintu n'atuula omwo oba nenteekaawo akasaaluuni kuba bwe ntunula okuva eri mu katawuni gye nawetedde wano area yamwe sirabawo dduuka dduuka liringawa okitegedde kati obudde buno neiba aba yagala omugaati oba ekibiriiti oba amafuta ekiro kino kati obudde buno ogamba wejjusa nkimanyi ogasinga omukazi oba namusindika mu kikemo singa namulekawo nenteekawo akaluumu ako nenkubamu akaduuka si kyo kati ebyo byonna obiraba omala kwekoona najjukira okubuka nkimanyi kyenkugamba kati nabirowooza amaze kugenda nza akatambye emabega namba nkozeemu ensobi singa twakoze wano ka bizinensi wano kyala nandibadde abeerawo nafunamu sente zagenda okunoonya eri nagenda okubeera banga obudde buyise Muzei olaba emboozi eno mpanvu nja kwetaaga nkunoonyeeko tugiddemu kangende Muzei ndowooze ku gundi nga nange bwe nnyongera okwebuuza bati ebimu ku mboozi gy'oli mu kunnyumiza nange nkyayina amabwa ndi mu kuwona through hard way tewonanga like nkyagiyitamu ndigimaliriza maybe naye nkusaba ngende gye ngenda tongera okwebuuzaako ngenda teekayo emboozi yo abantu bagiraba osanga ne mukyalawo mukoowoole omugamba ebigambo ebisiibula nga tusiibula manyi ngenda kudda nkunoonyeekera kasite essimu ngiina tugenda batwogera katuteekeyo emboozi eno tulabe abantu kye batugamba ebiteeso ne mukyalawo mugamba abirabe awulire ennaku kuba ennaku oginyumizza wano akiwulira naye akulaba oli wano tuli ffenna twogera n'ebirowoozo bikutta weewuunaganya okubaganya ebirowoozo kugamba bingi ogenda kumpeera omukyalo obubaka obuva ku mutima abuwulire gyali mmanyi ajja laba ka vidiyo kano nalubega tugenda kukateekayo kuba wanzikiriza abantu ababiraba batuwe ku magezi bateese nekira Muzei kyendowoozaamu tulaba nti ennyumba nkugamba tugivaluwinga miliyoni 6 oba 7 omuntu nga yategedde mba otunza kizibu Muzei kkiriza gaana obudde buno omuntu najja tulaba nti ennyumba eri valued miliyoni 7 oba 6 omuntu najja obudde buno nga gamba miliyoni 35 cash oyinza okwesanga nga olw'ekizibu n'obuteebaka ng'owaddeyo nja kuwaayo obuzibu obungi anti kyenkugamba bw'oba otunza kizibu ekintu
teekako ne ssente simanya ba bulooka oteekeko banka simanya okuprocessinga biki oteekeko simanya ba valuwa simanya biki bingi awo Muzei tugeza omuntu azze ne milioni 3.5 ojja malize 5 zo zigenze wali omalize ng'osigazza 3 kwa 3 banka ekubanja 27 zotamanya muguza jidde mu bbanga ki kuba obudde buno bala 27 ebya banka bizibu wagenda yite eddakiika nga zirimu 28 29 oyinza n'okumaliza nga osasudde ebbanja ate ng'osigazza ebbanja nga n'ennyumba toyina byonna by'oyogerako mbimanyi okukonvisinga omuntu ng'ekyapa kiri mu banka n'omugamba munnaye gula either gula layisi bw'amala ofuna evidence nti kiri mu banka akudondola nga tokyalina choice asobola okuseesa n'ababbanka ate n'olumu ababbanka bafuna abantu baabwe ne bamanya tulina yalemereddwa weetegeka okugula layisi obiraba Muzei so eri basayininga ndala g'ofuna ndala biwanvu nnyo waliwo otuuka ng'oyagala mirembe na tulo nga tokyafaayo kugamba bizibu Muzei kakati nze kyendabye okufuna emirembe byonna mbadde njagala bikoze eki mbadde nsula nabikoze eki byonna bizibu kanzikirize ssente zonna zibampa nsasula ebbanka oba nanfisako kinabamfisizaako bakatya nesasula omuzigo genda nzire mu kazigo banka eno nnungi ku muntu nga weetunuddemu income abamu osofuna looni katugeze nti omuntu n'abala nfunye looni buli mwezi nzijjayo obukadde 5 naye ng'olina somewhere wojja milioni 10 ng'omanyi nti nfuna bizinensi yange esobola okumpa milioni 10 nja kufisa 5 ziddeyo kugamba bino bintu nabisitadinze nnyo nembitegeera nze gambye ekizibu kyo kyoyitamu kyali kinzise bange eritali lyawala bwentyo bwe nakigwamu saakigenderera naye Muzei byo bizibu kye nagambye obudde buno omukyalo oyinza oba toyinaawo ssente kwa teri muntu akwagala mune n'akuleka ebbanga eryo yonna n'amanya oli mu buzibu ssente zennyini Muzei omukyala tagenda zikuwa ne bw'aba akomyewo naga mwami wange nkyakwagala tagenda zikuwa ekirala amaka gennyini nago togabala nti okyagayina kuba tonnamanya nti ssente nzijja wali singa omanyi nti ssente mpeta wali nenzijjawo ekya mukwano gwo gw'oyogedde simanyi mukwano gwo oba wamutunuulira nga alina obukadde 27 bw'asobola okujja mu byakola mu bizinensi ze mbubutudde awo kaashi nga tekikyali kyangu mu Uganda yaffe eno nti omuntu alina miliyoni ezisirikidde ku akawunti 27 ezitalina byakkola atoole waazi kuwaasigaza eki kati ekya mukwano gwo kyo kino ng'obadde shuwa ng'okibalamu omanyi olumu tunoonya n'entondo ku bantu osaba omuntu nga naye waali takisobola oba oluusi nga naye alina obuvunaanyizibwa bwe n'ebizibu bye teri alina ssente zitalina byakkola ne tumaliriza nga tunyiigidde abantu Muzei naye nze mbadde nsaba emboozi eno tugenda sooka tugikomye wano tetulina solution tukitwale nti tetulina solution wabula tunyumizza nkutegedde mbadde nsaba ow'ennalubega obubaka bwe tuba tugenda nabo agenda bulaba ku vidiyo nkimanyi ne weyaba yebuzaabuza ati ajja biraba mpeera nnalubega olubaka nkusiibule fonnaawo emboozi tujja gyongerako Vega kusinziira ku byonkoze ebyontuusizzaako si yegayali badasobola okunkola ekyo naye badde nkusaba weekube mu mutima olowooze gitwava ku lw'abaana ejjukire gitwava n'abaana n'obulungi bwo bw'obeddewo n'obulungi bw'embeera yonna gy'obaddemu olowooze abaana abo bwe basigadde kusaba olowooze embeera y'abaana weekube mu mutima abaana mbale ssente era kitaba asigadde ku ki kyamazima ndi mu bbanga naye lumirirwa abaana bo obubaka bwe nkuweereza mukwano wange Vega jjukira bannange abatulaba waliwo nange we binsukkako kuba nange Muzei tubadde tunyumya nga ndabanga nange bwa asima bwa so sorry naye nga mikwano munzikirize sooke mbasiibulire wano Muzei tujja kuba kansinzire ne ku mmwe bye tunaaba bizze bye tunaaba twogeddemu obubaka ebirowoozo
okuteesa simanyi kye naakomawo solution eri Muzei gye nadda nayo yamugamba nange nnemererwa tuli bantu nemererwa kuba nange okuhiilinga kintwalidde ebbanga n'okuacceptinga embeera eriwo kyantwalira ebbanga okukkiriza nti kati yenze bwenti bwendi bino byempitamu what's the way forward so kamba siibule kinkutte ku mutima kino so mbaagala nnyo njogera bajjukiza nti Hypex Studios bali Busaabala Road Najjana Nkumbi ya Cobbins Moto kuba ebifaananyi ebirungi ennyo ddala ne videography ku mikolo gyonna ye mukwana ate nga Hypex Studios ate nga mbajjukiza nti Bunga Comfy Homes baatukolera ebifo ebirungi ebisulo we tuyinza owummulira abava e Bulaaya n'abali mu ggwanga tugende tulirakisinge tuwummuze ku birowoozo kubanga bannange okusinziira emboozi eno mpulira nga neetaagana kugenda kuwummuza mutwe waliwo ebintu by'oyitamu bannange n'ogamba leero oluzibye lwembala I've been there n'ogamba leero oluzibye kati olw'enkya banfulumya oba nkyaliwo awaka wano wempita ewange wenkyazizza abantu Muzei ali 48 years ebbanga lyonna abantu bajja ewuwe bakyala kati obudde buno alaga ali awo ali stranded omuntu kikuyitirirako munnange byobadde oyita ebyama ng'ofa nabyo tebamanya tebampulira pride yange ekitiibwa kyange nzenna bamanye otuuka n'ogamba alekot let me share oluusi mu kusharinga tufunamu ebirungi oluusi ne tusekererwa but kitsoka aseka engale zino bw'oba wali zino luno lusonze mu munno bwoti zino endala zirimu ggwe okitegeera onsongamu bwoti zino endala zizzewuwo so bino tebiri mu kuseka buli omu waali yamanyi ennaku naye kamba siibulire wano mbaagala nnyo tujja kuba tulaba ekinaddako awo ndi ku 0782 101569 0702 562157 ze nnamba zange mbaagala nnyo kyova olaba mbakoowoola muleete bizinensi mutuwe obulango mutuwe surprise mututume muwagire Hosh Fashions kuba naye buli omu alina ebizibu bye naye bambi nange abanzi Muzei nga bw'akaaba Nalubega mwakikola mbaagala nnyo bambi bye oba otugundi ogirabye buzibye good night ng'ogenda kwebaka oba ogirabye nga bukya kwagaliza olunaku olungi Muzei kanyongera okusabira Mukama kuume ye byonna mu byonna Mwami Leonard tujja beera ku ssimu nga twogera kyonna ekinaabaawo nja kubakubira then n'ebya Nazaala ojja kumpa ennamba ku ssimu ndabe oba munoonyaako tulabe naye teriiyo just kyo kyakumanya biki nti ki ekigenda mu maaso naye tosuubira nti kigenda tujja mu bizibu bye tulimu omuntu atuuka n'abeera mu bulamu bwe n'ageetinga so comfortable gy'ali nga tayagala wulira bino eno ng'ebyabaana agamba onaatetenkanya oli musajja muyiiya sooka otobe n'abaana obankulize so naye gwe engeri gy'oli mukyala abakyala bangiro nnyo bakyala bannaabwe naddala nga oba otuuseeyo nga gwe okusinza ku ndaba ku ndowooza gy'olina bonna omuguliramu embeera ya mukaddemu ebweri naddala nga ayinza okubako kyakuddemu ekyenjawulo kansibe nti binaggwe ojja kubikola ki era bw'anaaba nzikiriza obbisa ku kamera nja bbisako anaatakkiriza tujja kwogeramu boogezi era nkuwa obubaka n'essimu nkukubire nkuteekeko ojja kunteerako ennamba details zonna n'endagiriro ku ssimu yange tulabe so Muzei kankusiibule munnange Mukama kuume katulabe ate bwe bitambula ebyaddala nange bwongo bunneesibye kale sibe munnange obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate